alimba tasobola kulaba ffe abantu abakaaba nga twagala omuntu butini nnyo we buti oluusi okusurvivinga gwe n'obeera ng'okaaba oli n'amuwa ennyumba n'amuzimbira ennyumba n'amuwa emmotoka y'obukadde 2 kwekwesaba just obukadde 2 naye oli n'amuwa emmotoka y'obukadde 2 oba ennyumba y'obukadde 10 naye nga gwe just oyagala obukadde 2 oluusi n'okutaasa obulamu naye ebintu bye Katonda yanditusaasiddeka ife abantu abatalina connections, ife abataasoma n'atuwa connections, ife abataasoma kubanga kye kirabo kyasobola okutuwa kuba bali baasoma olwo ne balina we batandikira naye tunyigirizibwa nnyo mwana kyokka ate nga tuli mu nsi ngate nesiteyina makulu. Yeebale kubakuuma omulungi atukuumye, yeebale nnyo yeebalire ddala ekitiibwa n'ettendo tubimuddiza ate ng'aheruye no atugamba nti alhamdulillah Mungu yeebale. Mulambalamba ku page Daniza Kakoli omulungi atumbudde kansubire nti oli bulungi ngenda kuba nga ate ntandika ne afande eyasangiddwa nga abba essimu wabula ng'ono abatuuze bamwesizzaamu ensambagere okukkakana nga bamutadde ku bunnyogoga bw'atyo n'atwalibwa abeere ng'ate asibibwa. Jjukira omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yasuubiza abasirikale nti bw'ali bazze ku ntebe ajja kubalinyisa omusaala abajje mu mitwalo 40 gye bali abazze ku kakadde plus kakati oba oli awo bangi balowooza nti omukulu ono ekyamutuusizza mu mbeera eno kyekyokuba nti oba oli awo omusaala gwafuna mutono ddala okitegeera ate ng'ebyetaago alina biyitirivu ddala. Hey, yabare. Che. Hey. Omukyala amanyiddwa nga Fifitha Kwena bw'atyo asimulukuse azadde ka Bebe era nga ye fresh nakawere gwe tulinawo kati naye nga bo ba social media in-laws bamugamba kimu nti wadde azadde tebeerabiranga nti alina kathente ke yalya era nga bw'otunulira zikongula zirimu ekyobubbi oli amugambye nti congratulations Fifi the thief omulala n'agamba nti we haven't forgotten that she's a thief though omulala n'amugamba nti Fifi the thief kwegamba singa obungi bagenze maaso okubanga ate bazitabulamu ak'obubbi mubbi naye ng'entabwe eva kuzirya ensimbi ebyo byonna twabiraba emabega weewaawo yoga kulikayo muleba kulikayo mu bunya so nga ate bwe batazigatta omukulu amanyiddwa nga Sonaban avuddeyo bw'atyo n'akakasa ensi nga bw'atalisonyiwa nnambwayo kwekyo kye yamukola era mu mutima gwe temulimu kasenge wadde wakirowolezaako nti oba oli awo ali musonyiwa n'agamba mpozi eyo mudda nga Mukama akoze ekyamagero naye ye tali musonyiwa kwekyo nnambwayo kye yakola kye yamukola naye ttiimu nnambwayo mukalakase mu comment section awo y'omukulu amanyiddwa nga Palaso akyaddeko ku poliisi ennaggulu era nga poliisi evuddeyo n'etunnyonnyola ku lukyala lwa Palaso nti abadde agenzeyo ku nsonga ze ne alien skin omanyi ebyabatuukako oba ebyatuukawo so ensonga zaabwe ziri ku poliisi wabula bategeezeza nti ono bamuwabudde afokasinge ku talenti ye ebintu by'entalo abiveeko abyesonyiire ddala so nga ate ye bwana Bebe Kola ensonga teyazitwala light n'omukulu amanyiddwa nga Alex Muhanje era nga wenjogera mu mbuga z'amateeka gye baasibira kakati olunaku lugenda kubeera lwankya bagenda mu kooti Alex Muhanje avuddeyo n'akoola abawagizi be nti bannange mubeereewo ku lulwe kubanga kino kitegeeza kinene gyali omukulu amanyiddwa nga Bebe Kola yagenze maaso kubanga ate asuubinga omukulu amanyiddwa nga Alex Muhanje ng'agamba nti
yakozesa content we awatali wadde okumwebuuzaako bwe yali agenza okuperforminga ku comedy store bw'atyo n'abeera nga ate amuteeka ku page ye eyaki n'abeera nga amuteeka ku channel ye eya YouTube. Ekintu ekyo bw'atyo bwe yagenza maaso kuba nga ate akikuba mu kooti using his content nga tamwebuuzizzaako. Bwe tudda mu copyright law ogwo nno guba musango gwa ddala nejjukira nti ababiri bano they fell out oluvannyuma lw'okuba nga ate Alex Muhangi yabuukinga bulungi nnyo Bebe Cool n'amulangirira Bebe Cool n'atasobola kuba nga ate akimakinga. Muhangi n'avaayo n'akola caption ng'agamba nti nkitegedde lwaki abantu tebaagala Bebe Cool cause yali ng'awulira biwulire nti tebamwagala ng'alaba bangi balaga tebamwagala naye nga tamanyi lwaki tebamwagala so yamala kumukola kiyamukola n'alyoka ategeera nti abantu baali tebaagala Bebe Cool oba n'ategeera ensonga lwaki baali tebamwagala nti oboolyawo teyali mwangu. Kakati bw'atyo n'amala n'avaayo ate awo neyeebuzaabuza ng'alaga ng'abateredde n'awaana wano oluyimba lwa Bebe Cool olupya ng'alaga nti embeereze mu nteeko. Kumbe Rasta yanyiiga bya ddala yamukuba mu mbega z'amateeka oluvannyuma lwa videos ze zaze akwatanga ng'akolera ewuwe. Jjukira nti ogende wa Muhangi okuyimba byonna by'oba okoleddeyo biba bibye era babiteeka ku channel ye. Amya fact nti aba yakusasudde okujja okuperforminga. Kakati n'omuyimbi naye agamba nti kyemba na performance luba luyimba lwange so you're playing with my content. Anange Uganda ejjudde ntalo. Enkuba ebadde efudde emabega kaawa era ng'eno yawaliriza omukulu amanyiddwa nga Frank Gashumba okuvaayo yeebuze ki ekyatuuka ku meme anti buli lwetonya nga gagenda era nga muwala we yavaayo n'agamba nti bannange enkuba etonyatonyamu katono ng'amasannyalaze gagenda ate ne gamala essaawa ezikola ki eziwererako ddala nga tegaliiko. Ate ye yaliko muyimbi Nakinku bw'atyo nazza emmundu ku ggombolola omukulu amanyiddwa nga Babije Ensonga yafulumye mu ggwanga lyettu Uganda. Kaakati nno omu ku bagoberezi be olwalabye ekyo n'amubuuza nti kumbe naawe bulijjo wafuuka musiyazi n'amugamba nedda ssebo okubanga nagenda emitala mangi tekitegeeza nti ndi musiyazi no. Kaakati ono yavuddeyo n'atuwa ensonga eziwerako ddala 5 lwaki yagenze emitala w'amayanja n'ava mu ggwanga lyettu Uganda. Alinowe gye yagenze oba okitegeera agamba nti chapter empya ey'obulamu bwe yatandise. Yagambye ensonga esooka economic strategies wano mu ggwanga lyettu Uganda okukimekinga mu bulamu olina okukola ennyo oba okitegeera abantu bangi baavu babonaabona okusurvivinga lutalo lwa nsonga nti embeera wano ey'akasente ya bulume. N'agamba nti corrupt politics mu ggwanga lyettu Uganda tubadde wansi w'obufuzi obukunukkiriza mu myaka 4 mirambirira naye ng'ate system bulongoto tebaagala kuva mu buyinza ayawangula si yafuga environment gye tulimu kwegamba eyo by'obufuzi yo esuffocatinga. Kyakusatu n'agamba limited opportunities ye nga yo omuyimbi yalina ebirooto bye eby'okubeera omuyimbi ku level ey'ensi yonna Uganda temusobozesezza temukkirizizza olw'embeera egirimu so ne kulw'ensonga eyo agamba nti yeetaagayo support kwe kufulumamuko eggwanga asobola kuba nga oboolyawo atuukiriza ebirooto bye. Ensonga endala gye yawadde ye time for change nti oluvannyuma lw'okumala emyaka 3 ng'ali mu environment yemu yayagadde agende maaso kuba nga ate experiencingako ku mbeera endala okitegeera tajja kubeera awo wantu wamu awo pakapaka so kwe kugenda munnange agende ate atandikeko obulamu obulala alabe buwulikika butya bufaanana butya. Babije alina ensonga zezo lwaki yakoze ki yatawanyise. So nga ate n'akabwa akabadde mu ssinzizo oba akalabikiddeko mu ssinzizo nga kasituddwa omubuulizi nako kasobedde abantu nga beewuunya oba kabadde kiweebwayo oba kiki tebabitegedde naye nga ye omukyala yalabikiddeko mu katambi ng'ali waggulu ku greens bw'atyo ng'agenda kukola naye yalese bangi nga banakuwadde nga beebuuza akamotoka ako kaaliko singa keevunika obulamu asigaza awo nno ne bajjayo ennyimba z'abakyala tubayita bazira abakyala be bagumira ebisinga
comments zabadde zakusaasira maama naye nga womanyi temwebulizaamu bawumba tuutuli yagambye mbu yetamusaasira oyinza okwesanga ng'alina omusajja mu bufumbo obuteredde obulungi naye mbu nga tawa bbaawe ekitiibwa ng'amuyisaamu eggaali bufumbo ne bumulema kwe kutuuka ku mbeera eyo gy'olaba era n'awunzika ng'agamba nti agenda nakutunda greens gamaze okukola ki ambe wano mu bufunze bwe wekkaanya ebigambo by'omwami ono yabadde agezaako okutegeeza abasaasira mu kyalo ono nti oba oli awo akungula bye yakola ki bye yasiga tebamusaasira nnyo naye nga ye omukyala amanyiddwa nga Sinde yavuddeyo n'ayogerako ku Sheebah awo ku mukutu ogwa TikTok. Kaakati kino kyaviiriddeko Sheebah okuba nga ate avaayo n'abako caption gye yawandiise ku mukutu gwe ogwa X. Yagambye nti to the company now in charge of electricity in Uganda, I'm shocked you haven't given me that ambassador contract yet. Clearly, I am the perfect fit for the job. Bannange kisose oba kitegeera awandikira kampuni y'amasannyalaze eriwo essaawa eno mu Uganda nti munnange yeewuunya tebannamuwa mulimu gwa bwambasada kubanga ye muntu asaana okubanga ate akwata contract eyo yaliko amasannyalaze in short yagaba amasannyalaze nti sindi okumwogerako yabadde amunoonyako ki masannyalaze kasuubire nti eyabadde tokitegedde osobodde okuba nga ate okitegeera so amenya fact nti aliko amasannyalaze yeetaaga bawumeme bamukwaseka contract ako ate nga ye omukyala amanyiddwa nga the king herself muyite Cinderella Bebe yes yabaddekaawo ku kimpana kimpugugu eyo show y'omukulu amanyiddwa nga Crystal Panda nga ali wamu n'omwana mulenzi amanyiddwa nga Bruno K aka Kafu munnange yagenze maaso okuba nga ate ayogera ku nsonga ez'enjawulo mu bimu ku byeyayogeddeko nakutuusizzaako ensonga y'okuba nga ate yayogedde ku Bobi Wine nga bwamu inspiring nga bwamwegomba so nga ate teyakomyawo yayogedde ku nsonga ya mwana muwala amanyiddwa nga Weninwaji yes yamuwabuddemu buwabuzi oba okitegeera kakati ojja kuwulirako opinion ye tulaba ate oba gwe okyogerako ki naye nga teyakomye kwoyo yayogedde ku bangi gwe balowooza nti ye mulaba we akyasinze mu ggwanga Uganda omukyala amanyiddwa nga Karungi Sheebah era ng'oyo baatukako ne mu bato n'agenda maaso okubanga ate ategeeza eggwanga ku mukwano gwe balina ne Sheebah to the extent ya Sheebah okubanga ate amulabirira ku lubuto okumala emyezi mwenda gyonna nga lunaku akeera kumukyalira n'ebibala ebyenjawulo ogwo nno gwali mukwano kyekyagwonna nange once upon a time nali mwagala nnyo nga badde wange nga mmanyi ewange amanyi she took care of me when I was pregnant the entire 9 months she took care of me so I know that there's this beautiful hold on so Sheebah was taking care of you when you were pregnant. Oh absolutely she brought me a different fruit every single day. Like, wow. You know, if she brings me a watermelon today, tomorrow she'll bring me a mango. After the mango, she'll bring me an apple. Like, every day she brought me a different fruit. Like, she came to my home every day to make sure that I'm eating well. Have I got some exercise? And she would walk around with me. Like, she took care of me my entire pregnancy. Wow. So I know that she has that beautiful bit about her. You understand? So that's why I don't get mad at people. No. I have my own issues that came out of that relationship. But I know that this person is actually a beautiful human being. From my statements or whatever happened, it rubbed off in a certain way and we are stuck in this situation. But I am aware that, you know, you understand? I don't feel like, oh, it's all the way bad and nothing about it. No, it's not that. So that is why when Sango Mutunga Mwagala, I literally have no issue with it. So where does this name begin from, Cindy? Where does the name the king herself devour? Like where do you pick that name from? And you're like Kamanyika is a king. Omanyi waliyo time okimanyi nti eddedde ebintu tebyaliyo ntino nti abantu balina campus abembo fan based story. You understand? The first time that we had a very aggressive Could you name your the top 5 women? Yours, excluding yourself. Wow. First of all, I live in a bubble, you people. I do not really pay attention to other people. I try not to be attentive to other people because I can be very, very analytic. You know, like I can overanalyze things. That's my natural self.
But I feel like there's so much potential in the industry. I don't see anyone with as much potential as Winnie Nwaji. I failed to go past her bad manners and all that, like all the fighting with fans and all that stuff. I still see that there's nobody who has as much potential as that woman right now. There's so much on her plate. I wish she knew. I hope she knows. There's just, she's working with so much, in her display. I wish she could just take it up and use it properly. She has the gold. Yeah. So everybody else I'll mention after that is not going to be as amazing to me as she is. Wow. You understand? This is going to be just pick a thing. Hold on. Wait a minute. So are you saying everybody that you're going to mention after Nwaji, yes, they are good, but they are trying? They're good on one thing. You understand? Like there's just one thing that they concentrate on and they're good. The thing about Winnie is that she can sing, she can perform, and she just needs to do more exercise, and then she'll get the energy to carry a performance for longer. She looks freaking amazing. She appeals to so many women because of her size. You understand? She commands so much and appeals to so many women because of her size. So many women who don't feel confident look at her and they are confident, and that's where the money comes from. If people can look at you and be inspired, they will dress up to come and watch you. You understand? So these other chicks don't have that. For her, she has that. That someone's like, because she inspires women. She inspires single women the way she's raising her child by herself. She's unapologetic about it. You understand? She speaks her truth with so much energy, with no regret, with no all that. I love that about her. If she used it the right way, she has gold in her hands. So many artists get something bold and and stuff like that. Not you say we gamble here. Winnie is that other, that thing that even Sheebah has. Like even her, she has that thing like, this is me. If you take it, don't leave it. And in this industry, wait, I get into it. Because the industry is hard. So last years, and she has got that heart, that energy to keep on going and being herself. So, I don't care what she says about me, because people say, this is you online and all these things. I don't care. That shit doesn't hurt me anymore. So, but for me, it's about the potential that she has. It's way greater than everybody else. Because if I mention the other artists, I'm going to tell you Son's a very good performer. But when it comes to interviews, I don't want to listen to her talk. And then this is a very good writer. When it comes on stage, I don't want to watch her perform. You understand? Like, so when is that all round? Omugagga wa kuno bamuyisizza mudda eggaali n'ebitiibwa eby'obugagga bwe batyo ne babimwambula. Omukulu amanyiddwa nga Don Chris entabwe kweva kwe kubanga yategeka omukolo ogw'okubanga ate unveilinga bizinesi ye, bw'atyo n'akoowoola abawanvu n'abampi buli omu mu kiti kye mu ggwanga ly'e Uganda babeere nga tebabeera ku mukolo guno, wabula ng'okukkakkana abamu bayisiddwamu ensambagere. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Tamale Mirundi Junior kye yagambye nti eyabayise teyasobola kubanga ate ateeka obukomi ku ground kubanga ye yalina okubanga protectinga abantu bakyazizza bakuba batya omugenyi wo ate munange n'otabaako kyokola. So n'awunzika ng'agamba si mugagga n'akamu mwavulu nkupe kwepankapanka na kweragira bwerere, ekintu ekyanyizizza Don Chris n'ava mu mbeera, era bw'atyo n'agenda maaso okubanga awoninga Tamale Mirundi Junior amwesonyiwe afokasinge ku bintu birala nnyo olw'ensonga nti ye omusolo gwawa muyitirivu eri eggwanga mufunze agasa eggwanga okusinga Junior bw'ali gasoba oli awo n'abalala. Don Chris ngane yamuwa erya Don nga sente yazijjewa wana abantu ba TikTok buli omu bamuyita Don. Olaba obuvubuka busiiwuufu ne bw'okayiwako amazzi togano mbonaye Don. Lwaki gavumenti tebakwata? Musanga bavubuka ennaku zino buli omu yeeyita Doni, buli omu alunda enkoko yeeyita Doni. N'omubuuza olina kizimbe ki? Kiriwa ky'oggyamu ssente ekirabikako? Ssente zo zakuba kyeyo okwata nseenene. Don Nasa alina factories eri ewaabwe. Don Nasa mugagga mujeemu oyo ali Bushenyi eyo, genda olabe alima
na factory. Nengamba bano badoni bamwe abateketoko tebayina wadde ekikumi. Nogenda omutuukako gwe bayita doni nga yenna asiiwuusi alinga alimu obuwulula kati ono sente ziriwa. Obugagga bubaako emisingi kwe buyimiridde. You can't be a rich man without assets. Nga gwe seto zinoga mu ggulu. Omuntu tayina wadde toyimu asolooza. Wadde nti alina toyimu ewakiseka wamma gy'asolooza. Nothing. Mbu naye mugagga owaawa. Abamu mwefaananyiriza bagagga. You want to look rich, but you are not. Okwefaananyiriza abagagga kikkirizibwa. Negati overi mbunange neite Donny Junior. Which money do I have? Omala ogula bamalaya babiri nosasula lodge noga kati am rich. Rich of where? Njagala ondage ekizimbe ky'olina mu Kampala wano. Tell me in a building gy'olina mu linnya lyo. Nkutere kale Kampala tugivemu ky'olina e Nateete. Kale Nateete tugivemu. Njagala ondage ekizimbe ky'olina e Nansana. Tutegeere nti olina ku ssente. N'ezo ssente z'abasamize olinga musawo muganda ssente oba nazo lwakusatu. Ennaku endala toyina. Olinga mukwasi wa nseenene ssente zo za season. Teri mugagga gankubiraako ku lwokusatu. Gwe ssente zo za lwakusatu oli musamize. So when I look at these boys ku TikTok abeeyita abagagga, you laugh. Osasula omusolo ku URA egwe. Do you pay taxes? Buli nsi abagagga babalabira ku URA. Osasula omusolo gwenkana ki? We bapima obugagga bwo. Ne toyina returns. Toyina wadde akamyaka ali olubuto. You don't have even a rabbit that is pregnant. You are rich. Owawa bannange. Mugagga kigwe gwe wali olabye bw'atyo. Waliwo omuvubuka yankubira ku TikTok mbu Junior jangu olaba omugagga omupya. Ne mugaba mugagga oyo bamuyitaani. Ne muga genda ku URA nfunira omusolo gwasasula. Awo mubalire mbagagga. Omuntu oyina emizigo ena. Oyina abapangisa bana basasula emitwalo 2 buli mwezi. Ewamu ye miliyoni emu. Mbu you are rich. Nga ne Malaya akusinga okukola. Kaye Malaya buli lunaku ayingiza gumu kitundu. Waliwo ono ba Malaya nga bayingiza 5 buli lunaku. Olunda nkoko. Osabirira enkoko zibiike. Osabirira amagi galeme kwatika. Kati mbu oli mugagga. Abamu mwetaaga kubatwala ku bagagga. Nolaba kye bayita omugagga. Some of you lack the clear definition of a rich man. Wali oli mabikajjo erugazi. Oli wano mu kibuga. Bavubuka mmwe muve malala. Kolo Junior jebaleko. Sikubiranga ku simu but stay on. Atera nkusaba gwomundi gwogusembayo. Tumushiwanga tunasota olwange silwa media. Ntegedde.
Stay warned mukulu tomanyi musolo gwensasula. Stay warned. Kino kikubuulira musajja. Sula bulungi. Songa ate ye omukulu amanyiddwa nga Kasuko yeeguddeko ne Mama Blackman ne bawayaamu ku butya bwe yasimatuka okubanga ate asambibwa abasajja ba Alien Scan. Ekibagatta gwe mulimu gwe bakola ogw'okuvuga omumwa oba okiwulidde, so n'olw'ensonga eyo they share a lot in common. Ebizibu byandibanga bifaananamuko. Omuwulidde, don't steal my money. Muwulidde omwana ttu. Tuli wano ne Uncle Coco. Yes please. Uncle Coco nasimattusa okubeera nga okubwa bakucekinga ano mu kabutobuto. Mu kabutobuto kano. Naye kigende musiraamu. Onanga si musiraamu. Baba si musiraamu aliye ku mbisi. Agejje afune ku mubiri. Kati bagenda okukuba nga kati gwe kwata muno owulire. Okiwulidde wano ne bw'okubawo. Oba tolina kikubadde butereevu. Kati nzaatola bandirenje ate Jenkins yo crash. Amanaye Jenkins. Alekerawo okunsindikira obubaka bwansindikira bannange. Bannaye Jenkins muwanye ekitiibwa naye bane message zisukka. Uyagamba ono mboshizi bamulicious. Bannaye pampi zebbere. Lekerawo eri ekisi. Ebbere oliraba. Busibidde ebbere Uncle Coco. Mwana yamba kisirikolera ekibuuka mu ebbere bannange simanyi abantu be Mulaya mu. Jenkins yayingira. Oyo. Owulira jja. Emotoka nkadde. Nedda ssebo. Ne gwani alya kuseeteza Jenkins? Muwangazi. Tewali wadde alya ku seete. Omuwangazi yalya ku seete ya Mukasa. Bw'oba toli muwangazi. Leero nsibye ebbina. Omulabye anko Jenkino. Bannaye omulabye sooka obubalage. Wow! Owaye Jenkins. Alabika okubazze nawe oli omukazi w'omukadde. Bebi wo mukuumye. Wuno mukukwatidde bulungi. Nawonye emigo gyawa. Baati, jjukira baati yali wansi. Tebakumenyera ebirabirwa muhaala. Kati onayagala naye omuwe haka. Uncle Jenkins nawe bakumanyi. Ekitegeeza mwekwanira ddala n'ono. Tokinkula mukala. Musiraamu yansindikira message nga. Yo. Yeah, my first look. I'm here with my brother. Komanyako. Komanyako loco borracho. Alina nechetako. Manyako. Naye ng'ate bo aba Molden International Labour Consultants bavuddeyo kubanga ate bakutegeeza nti kampuni bwaguuga okuva mu UAE yeetaaga bacleaners ab'obulenzi oba abaami mwanattu nga mwanattu bano bagenda kubanga ate bakola interviews ennaku z'omwezi nga 2 omwezi guno gwennyini gendayo okole interviews ate nga mukadde ke kamu visa zaabwe zigenda kubanga zifuluma mu bbanga lya wiiki emu cause obwetaavu bwamangu ddala. Duka Zambwa waliwo yambuzizza nti Fifi company eyo eri genuine mukwano ojja kutambula bulungi nnyo bano tebabba ssente zo ate nga kakeya weekali so gendayo mukwano babere nga bakukwasaganya mpola. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Asraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange Seeka Asraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase ennamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bamuyise mwana mulezi w'izomanizo ng'agezaako okutunda olulimi Oluganda emitala w'amayanja n'okweyongerayo. Weewaawo waliwo olutalo olwabalusewo wakati w'omwana mulenzi amanyiddwa nga Modra Viral n'omukyala amanyiddwa nga Carol Sky.
Omukyalo ono muyimbi naye nga tawangalidde nnyo mu ggwanga lya Uganda kakati bafunye obutakkaanya bwe batyo ne batandika okwasa ebyama wabula nga ebyama bino bitwaliddemu bannaalumanya ne bassaalumanya. Mudra atugambye agenda wasa bweni wa mami ate nga Carol atunnyonnyodde nti Mudra yayawukana bubi ne Avapeace era n'amwogerako ebigambo ebinene omuli n'okumuyita Malaya. Olutalo lubadde luwanvu nnyo era yagenze maaso okubanga amulangira n'ekyokukozesa abayimbi n'akola ki n'abasuulaawo nga bwe yakola ku Ozambe Mbu. Oluyimba lw'Ozambe lwalutambula bulungi nga lutunze eggwanga lya Uganda n'okusukkawo omukulu n'ajja n'alukolamu kye bayita remix. Ate remix wamala ogikola ye n'agezza kaakati atijjukira eri ku YouTube channel ye. Awo omwana mulenzi amanyiddwa nga Ozambe n'aba nga takyalulyako wadde n'olwataano. So yavuddeyo n'atenda mu butima omubi omukulu amanyiddwa nga Mudra gwalina era ng'alumiriza Mudra okumuwa miliyoni ze 3+ bakola oluyimba wabula n'atagenda maaso kubanga ate akikolako. Ekyo nno kye kyabatabudde nsonga ya nsimbi. Carol agamba Mudra alina omuze nti buli mukyala gwakolako ayagala kusooka kumwebigikako ate oluvannyuma alyoka amukoleko ate ye si yenkola ye akozesa mbuka ssente. Kakati gwe oli ttiimu ki? N'atandika okunvuma kati awo wanvumye ne mugaba mukwana ate tonvuma anvuma mbu ankompeyalinga ku ava nange nze awo ne muyuza ne mugaba ate gwe kenyini gwogamba ava malaya Julia ye buli amukwatako amuwa ebintu ne mugamba era ekimutuusizaawo kasolo gwe kenyini gw'obyogera ye mukugaba asula ntebe kakati gwe kenyini gw'ogamba kati ate nze kalo ekyenjawulo ekindimu nti kalo nkwata mu nsawo yange buli kasente kenfulumya tewali agenda kunkozesa wano mu media nga sikozesa ki nze nagana okunkozesa kitegeeza nze nyina value ne wa value n'ekintu kyenkola nkikola mu buki tewali ampaako obujulizi nti yankwata n'akatambi nti oba ndi ne gundi oba nti no ebyange biri straight nkozesa sente naye nakola naye oluyimba abamu abayimbi bamanyi nti wokola n'omuyimbi kolabo muba mulina kwegatta nze ekyo nakimenyawo era buli muyimbi enagwe ngenda okola naye oluyimba nkozesa busente bwange sikozesa mubiri so ne mugamba mukwana ate ku ava toyogera kubanga zotola kunkompeyalinga kwoyo bwe tuba tweraba nawe okimanyi bulungi era gwe kenyini walinga ompaana ng'ovuma ava okiwulira naye kasawa yakati bwefudde mbu kubanga mwazzeewo ne ava kati oyogera ebirungi ku ava ng'ate obadde omusiiga ki akasa I don't know naye nze kyemmanyi omuntu ema mwawukanya oyogera bingi naye muddiŋŋana oba oyagala ogezaako okutereeza mugambe mukwano totereeza wayogera kino oze ava nali simanyi na vile jamani okiwulira wena vile jamani nali simanyi ava naye ye yanyinyonyola ava yaani yamusakinga nawo n'amunda nangamba yo nabadde girlfriend wange okiwulira naye twayawukanya olw'ensonga bwekinebweki okiwulira olunaku nasooka okulaba Mudra nyingiza mutalo ava nga mubuza ava yaani kubanga bali bakakola olumba lwa Sheebah tekubangako jamani Sheebah ekumano mu Uganda ate just no banaye abayimbi bwe Uganda mukimanye nti bwe mukuba oluyimba Kampala ebe bamanyi ne Masaka n'omwaliriru naye eri okusala mukwano oba otaddemu nnyo olusi tuba tetubamanyi ekiwulira naye oba okubye ennyongo okiruddemu ekintu then tutandika okukola ki kati oli yali akakubayo Sheebah kati Sheebah yali esazeeko abaana tebamumanye jamani okiwulira ono ava simanya ava era mugambye nti kakati nze gwaŋŋamba muze nakusaba nwane ava nze nali mumanyi ye ntalo zammwe nali nzirimu ne mugamba gwe kennyini gwe yakola ki gwe yateekawo embeera n'olwana ava ndunwane ava ne nkugamba nze nzijidde kumpandiikira sagala kuteekawo mbeera n'akajja ndi muyimbi mupya bandabe nti ntandikiddewo nwana muntu bakasitoma bagenda kundisiivinga batya ndikansooke mbakuba endongo tunabiraba kati nanyiga Mudra nkubulira ekyo kyokoza ate kya busiru nnyo kubanga ngenda ziteekamu ngenda kulabisa ojja kukoma kunza okulya kubanga boolidde bangi sinze nzekka abakukaba bangi nyina ne besagala ku mentioninga naye nga nabo bali mabega because omulundi gwange ogwasooka nga nvuddeyo mawulire nyina essimu ze nafuna ne kati esawa yakati gwe nnyinza okumentioninga abayimbi balinga basatu ninga bagamba Mudula so okukwata nga labo oluyimba lukubye n'alwepikamu n'alweteekamu eyo ne mulukola kumbe yayagala oli mu answer
Ngawe yakolani? Ngawe oli mu answer. Mudula alipide. Ngawe yabakoza mbe ne bakola oluyimba n'alwefuga. Kakati oluyimba lw'omwana era sheya oli yazirya. Kyokka nga hit ya mwana. Akakasajja kabi. Sinakuwulira Ozambe nanga tobiteeka ku kamera. Nange Ozambe bedda gwenkweka. Waliwo n'omulala bali babiri. Ozambe y'omu ku bo akaaba Mudra. Yajja omwana yekoledde ka hit ke kagenda muwa kamutambuze ensi. Tegeeza Mudra ali ku bino eby'omusiri omugezi yalya. Yalaba kiripidde n'alya ng'abuukira. Omwana ali eri akaaba ku luyimba lwe yakola talidde kuladde 10. DJ Zero Pulo tukutumidde ko nyawo. Omwana sente zazidde. Gundi account gundi bagita batya? Oluyimba ya Reza. Buli kirungi kigenda wa kwa akaunti ye. Kyokka ng'omwana gaali maanyige. Ke kayimba akamugjeyo akasajja tekakuta kyovola bokyali bubi. Kati abadde Yesu azaleese ebye fridge. Nangamba wangamba ndi mwavu. Ne munga mukwano Mudra. N'amafuta gali gakubula ng'onkubira n'essimu ng'okomye ku kkubo nga mpeerezaayo eky'ekkumi. Ne mulangera n'ebya fridge evaamu biyenje temuvaamu kintu. Nze nje mbikuvumye because gwobirezi. Ate mama Ozambe ali yakaaba amaziga naye nga akankubulye tasobola kukyano mu media n'akyogera. Naye nga akakasiru kakola ki? Kalya sente tekalya sente ze kali ku sente za mwana kali mukulya kubanga oluyimba leke kalusoloozamu naye ng'oluyimba lwali lw'Ozambe ani atakimanyi yalipira because yali agala okukolawo concert okitegeera akayimba ne kamuwa hype n'agira ate ekirala yavaako yakuba mu covid kuba te abantu tebalina byakola Mudra tolina kyoli okyali upcoming tukyeyiya oli eno naffe weefuula wakabi oli eno naffe tolina njawulo kubanga tebasobola kuteeka ku posta ng'oliko bw'omu ne bajja abantu awo kitegeeza alina okugaatirirako era yenze kalo bangattirirako omulaka teweefula wakabi Mudra komakunze by the nze kyali kimunjagaza si because nti serebu wakabi just nti yali alina mu peni alina ebintu byawandiika ebinyuma sijja kugaana ekyo kyomuwa credit naye era n'oluyimba lwe yampandiikira owulira ennyimba zenkuba si luyimba lulungi wowulira ennyimba koona wowulira oluyimba lwe yakola n'ennyimba zennazzaawo tezimanyi koona kitegeeza nti kalaamu yamuggwako ebiseera biri mu covid loze ekiwuka kiri ekya virus kyali kimuyingidde ng'afuluma ebitegeerekeko ekiwuka bwe kyagenda naye n'agenda yagenda n'ekiwuka yajja na kiwuka n'agenda n'ekiwuka